mu mateeka letters of administration oba probate zimala emyaka 2 ebiri bwezitujoka gumu 2 mu myaka 2 bakwetaaza nti myezi 6 okuva lwozifunye ogenda kola inventory. Inventory kitegeeza nti amabanja g'omugenzi n'ebyobugagga byo bikunganya bitwalire kooti ogambe nti okuva linafuna obuyinza mu myezi 2 bye bino byenkoze eki byenkoze era bye bino byenfunye. Yaleka abaana 8 abakyala 3 ebyapa 10 kino kyabula emmotoka 3 obikwata obikole ki obitwalire kooti ogigambe nti naye yalina n'amabanja lino ne lino ne lino ne lino mu myezi 6. Senga myezi 6 oba tokikoze oba omenye etteeka. Myezi 6 bwe giggwako oweebwa emyezi 12 omwaka gumu okubeera nga ebintu bino omaze obbigaba. Ngamazo bigabira buli ayinofuna omulimu gwa administrator oba executor si kumanaginga si kubeera na bintu wabula kubigabira beneficiaries. Abaana bana omukaga bye watuleetera myezi wegiti n'ebyapa 10 n'ebibiri twagala mu mwaka gumu obeere nga amabanja ogasasudde nga n'abaana bawadde ebyapa bigenze mannya gaabwe. Bw'oba tokikoze mu myezi 12 oyongerwayo emyezi emirala 12 gye myaka 2 emyezi 24. Bw'oba nga myezi 24 tokikoze letters of administration oba probate nga zisazibwamu automatically ate tokkirizibwa kuddamu zifuna oba zextendinga okujjako nga ba beneficiaries bonna abaana 6 bonna ne namwandu bakkiriza nti nno ono ayina ekyamulobera yali mulwadde waliwo ebintu bye tubadde tukyalwanirira mu kooti ebadde bimusumbu ebyapa bibadde byabula kakati kooti tukukkiriza ofuna consent from all the beneficiaries nebaga tumukkiriza kooti etuyambe mu ngeri emyezi emirala 6 oba omwaka gumu amalirize okugaba estate. Tegedde bulungi kisobola okusukka emyaka 5 kubanda waliwo ababeera nazo myaka 10 2 luli kibaddewo naye amateeka ne gagamba nti abo bonna ababadde nazo tubawadde obudde naye okutuuka mu gwokusatu ogw'omwaka 2025 we gutuukira nga zonna ziweddewo. Kaakati yenna abadde ne letters ezaagabibwa mu 8 7 6 5 zigenda kubeera ntuufu mpaka mu mwaka guno omwezi ogwokusatu zonna zibeere cancelled. Kati ezaddako zonna ng'etteeka limaze okufuluma 2020 zigenda kubeera nga ziggwako oluvannyuma lwa myaka 2. Tekuli extension. Extension ekolebwa ng'ofunye consent from all the beneficiaries of the estate. Bwe bagaana okwongeza ekisanja nga zikaddiwa ate toddamu kubeera administrator kubanga oba olemereddwa. Hello sebo oba nnyabo. Hello. Kansonga wetulinda omwami oba omukyala ali ku simu nandyagadde okutegeera kati wemba nga nze beneficiary naye nga administrator ono agaanye okugaba ebintu bino oba okukola ekyo kyonna ekimwetaagisa nga administrator omulanga ngukubirawa kooti. Administrator yenna oba administrator oba executor bw'agaana okugaba oba okukola kye bayita inventory mu myezi 6 ne mwaka gumu oba okutandika okudibaga ebintu atandise okutunda obanga akugabidde kitono kangeze taatawo teyaleka kiraamo. Hello sebo. Hello. Yes sebo otukuwulira. Nobale kubuulira. Kale sebo naawe weebale kubeerako. Badde nsaba kubuuza. Yimusaako ku ddoboozi lyo katono sebo. Nzijayo ekyalo ne baginzibako. Nkola ntya kubaffe nsinga ojayo ekyalo bakugamba nti ogenda kugisasula naye wali mu kugisitayo bagamba nti piki eyo erimu traaka. Kati piki ebeeramu ekya traaka neebula ate ne baginsasula olwaba baginzibyeko kola ntya webaleme okuweereza. Kibuuzo ekyo kikulu.
kisinziira ku agreement gye mwasayininga. Senga musayininga agreement ng'ekulaga nti piki yaffe erimu tracker era tracker fe abagimanaginga, kitegeeza bayina responsibility emanya nti piki ekoze eki ebuze. Amakulu omulimu gwo kwe kulipootinga. Hello. Kimbuuza. Yes sebo. Mbadde mbuuza Kanso Ssenfuka. Singa nsanga emmotoka eggulira pulezidenti kubo, nina kukola ntya ng'ensanze wafunda, sisobola kudda bbali naye zo gye baage kutomera yaba okuntangazaamu ku tteeka erifugaawo. Okay. Kyamuguddeko ba ku Northern Bypass semanyi. One, tubadde tukyali kwa tracker. Omulimu gwo kwe kulipootinga bwe mba mukola endagaano zino. Hello sebo. Yes, nkitibwa ali mukibuuzo. Yes sebo. Badde mbu omusajja wabanga alina yafa yalina emyaka 35 ng'alina maama we. Maama we ajja kusoma ekikyake ku estate ebatabiri. Omusajja yafanga maama we alina emyaka emeka? 55. Aha. Nga yali abeera mu kyalo nga yali abeera mu kyalo nga maama we ali mu kyalo. Omusajja yalina abaana? Yalina abaana? Wangi? Yalina abaana? Abaana we yali abaana bano n'omukyala. N'omukyala? Yes sebo. Okay, kale. Maama yalina omwana omu? Yalina abaana bano. Kale. Eyanjiza. What tracker kisinzira ku terms and conditions. So bw'oba otwala piki ya loan mubeere ne terms and conditions. Ne bwe mugendayo babawandiikisa buwandiikisa n'osayininga. Okitegeera? Ne wali terms and conditions zigamba piki eriko insurance. Bw'eba eriko insurance bw'ebula insurance ejja kukola ki? Kusasula. Piki eriko tracker bwe bagibba making sure musawa 5 oba nyanga bagibbye o reportinga gye tuli tukozese tracker yaffe. Senga piki eyo bagibba nga terms and conditions zigamba nti tonnafuna card. Loss egenda eri. There is what we call title in the property. Title in the property passes upon acquisition of registration. Senga piki eba tennagenda mu mannya go bwe baba bagibbye subject to the terms emwasayininga. Senga terms ziga piki ya loan tugikuwadde erimu tracker nga tebali kira kibongeddeko piki bwe bagibba bye baba bakoze loss kubanga piki teba yiyo eba yaabwe. Ne naawe oba ofiiriddwa sente ze wateekayo. Ne senga baga nti no property in the motorcycle passes upon signing, then kitegeeza piki bwe bagibba gwe oyina obbasasula. Kitegeerekese? Kitegeerekese. So terms ze mwasayininga kye kisalawo ani abearinga loss. So si mi aligamba nti piki ya loan kati bagibbye. Terms ze mwasayininga kye kikulu. Kyovola ebintu bino mwandibadde mufunanga balooya ne baba advising ku terms and condition n'omanya loss egwa waani era ddi. Oyo ndoza tumumaze. Tugende owa Lidika. Owa Lidika etteeka ligamba nti president bw'abajja yimirira. In fact terikugamba nti funa wodda ligamba yimirira. Wennyini wooli wodde ebbali n'okola ki? N'oyimirira. Kubanga waliwo emmotoka esooka okujja ng'ekugamba omukulu agenda kukola ki? Agenda kujja. Se emmotoka eyo bw'ogiwulira ne bw'ebeera ambulance osobola olina okudda ebbali. Ekkubo bwe libafunda nkitegeera nti common sense ekolawo. For example, waliwo mutaawo lino eri Kampala lye baakateekawo nti emmotoka senge Lidika ensanga mu ttaawo nga sisobola kubeerako wenyimirira nkola ntya? Amagezi gagamba fuluma ettaawo odde ebbali. Ne bw'abaawo olina okuyimirira ekikulu kumulekera kkubo waayita. Teriyo kkubo nga mu bufunda bwalyo gwe tolina woolina kuyimirira
omukulembeze motoka yeeyitewo kubanga kyebakugamba kwekudde ebbali oyimirire yakole ki ayitewo obutayimirira nakuwa kitiibwa n'osigala ng'otambulira ku luguudo gwe musango. Owa maama si yaddako kansa. Maama w'omuntu tabeera beneficiary mu estate ya mutabani we wabula omutabani yabeera afuna interest. Nzize mbisanga ng'oli aga maama abaafa baali 8 eyafa yali omu maama yaleka 8 mbu maama alina okufuna ku bintu by'omugenzi era mwe be yalekamu mwena buli bisasalala 8 oli omugenzi ye yali alina amagezi agalabirira nnyina. Okitegera era waliwo famire yajjemu nega nti kaakati ono yali mugagga maama alina okubeera nga afuna ku estate ya mutabani we. Nembagamba mugenda okwereetera essaala embi eri maama wammwe agamba omwana wange yafa bino bye nasigaza bye byandifudde. Kitegeeza nti oli omugenzi ye mu ntaana gyali abeere ng'alabirira nnyina mwabalamu mubeere nga temusobola kulabirira maama wammwe. Ontegeera? So etteeka ligamba nti dependent relative ye yekka afuna ku estate. Maama yali dependent relative nti maama obulamu bwe n'okuyimirirawo kwe. Kitegeeza maama wange abadde abeera mu nnyumba yange talina nnyumba gye yali abeera amataba gaamutwala ennyumba nevaawo eyiye taata gye yaleka. Maama abeera wange nze amuliisa nze amunywesa ne ku insurance yange kwali kwe bamujjanjabira kati nfudde. Ekyo kiraga nti maama dependent relative. Ne maama mwakeera n'akwata enkumbi n'agenda alima mu lumonde we ne muwogo we n'alima ebijanjalo ne kasooli n'afumba n'alya ne yeggulira n'oluggi lwe luno olwamukulule oba lwateekako eddebe n'ayingira. Mutabani we n'afa wadde abadde ng'atera omutwalira ku nnyama. Maama wammwe tayina kakwate ku bintu bya mutabani we. Ebintu bya mutabani we bivunaanyizibwa ku bantu 3. Dependent relative oyo relative gw'abadde ayamba nga ali ku ye. Muganda we gwaweerera nga school fees zigenda ku ye. Ono senga muganda we afudde ng'ono tayinza kuddamu kusoma yayinza okubeera dependent relative ku bintu by'omugenzi. Babadde abeezaawo nga bw'aba tabawadde tebalya abo babeera ba dependent relative. Otherwise ebintu bya omwami ng'afudde bivunaanyizibwa ku mukyala we n'abaana be bokka teriyo mulala gwe bikwatako. Bano mukamwana abasitula emmotoka ebyapa ne beefuga ennyumba n'amayumba gasolooza baba bakola ekintu kye bayita intermeddling batwalirewo ku poliisi obawaabire poliisi ebagalire. Tebalina kakwate ku bintu by'omugenzi. Ne bw'abanga mwannyoko gwe bwe yali yakwasa ebyokusolooza ennyumba ze waafiira akakwate kaba kavuddeko era oba tolina mulimu ku estate ya muganda wo.